ate ye n'abetenteka bamuyita Sylvester Busulwa naye ninga mulengeddeko bannaye bw'obaawo jangu ondabeko bulabye ogende otulabeko bulabye ogende olunalo lubbi omuganda wange oyo tutobye mu nsi muno menyese abetentese Papi Silver vaayo gy'oli. Bannange Silver. Omusajja namuti oyo alina omutuba bakukola mu ki? Simanyire kuba emmotoka yakutematema. Amagezi g'alina okamanyi. Mugezi muzibu ne muwerese kuli Yesoni. Sebo yali wakusatu oluyimba. Omusajja mugezi muzibu oyo gola. Nedda nze we nasinga okumutiira nti musajja mugezi. Kwe kumusanga Ejuba. Nga yogera Oluwalabu ayogera Oludinka ate nange namulaba kera nga akwana so ofuna accident ku mutwe ebigambo ebikwano oyinza okubyerabira naye olumu namusangako nga akwana katonda watu ya Sylvester Busulwa kyagise nnyo okulaba omutwe nange kuliko olunaku olwo yuli otya ndi bulungi mukyebale bannange tukolako nawe webale gyokolako olunaku luno olwa 11 gw'omukaaga 1997 olujjukira bulungi sinza alujjukire nnyo kubanga ebyaluliko sikyabimanyi anti nze namenyeka gwe n'obetenteka kyemba nkusinga nze obijjukira ebyaliwo naye kaakati waliwo omusajja bwezaako akatamya mabega twawangaalanga naye gwe tayitanga Pembe oyo omumanyi olunaku olwo nkugambye lwafa olwaliro lwawozezza emyaka 25 ng'ali mu ttaka situkungubaga tumujjukira bujjukizi tujaguza obulamu bwe n'ebirungi byakolera eggwanga lino Uganda ne Buganda alino n'olw'ensonga eyo tulina ebintu bye twakolanga twakubanga omuziki olinayo akayimba awo kokyajjukira ompeemu otuweemuko nyinza okuyimbira essaawa nga 4 n'olw'ensonga eyo ndowooza kambireke obirese kale oba obirese kye nyinza okukola kwe kubuuza ku bantu bano n'okubeebaza twebaliza ddala omukadde Namyalu okutuzaalira omusajja Amani Wasudde nandibadde neebaza ne Katende n'Italiyo naye era naye kamwebaze neebaza n'abantu b'e Bubondo abamutukuliza naffe ne tusobola omulabako ate n'abeera wa mugaso nnyo gye tuli ffe abaamulaba obukulu yabeera wa mugaso nnyo gye tuli ndowooza n'okusinga mu abaamukuza mu ekyo mwebale nnyo nandibadde mbanyumizaayo ebintu naye siyinza kubanyumiza nze yamulaba obukulu okusinga mu abaamukuza naye mu kyo nebaza Mukama Katonda okututuusa ku lunaku luno emyaka 25 n'abaana be yali kazadde baafumbirwa abamu ne bawasa nazzukuza kibi nti yazzukuzizza ali mu ttaka n'ebyo zonna nteekateeka za Mukama Katonda naye nze nga tujjukira Basudde nze ndi musanyufu kiyinza okuwulikika obubi eri abantu abalala naye nze nakivungisa nensanyuka okusinziira ku nnyimba ze yajja ayimba nenzifumiitiriza nenzivungisa nenzikyusa nenziteeka wali nakkiriza nti Basudde yali muntu nga ffe abalala naye yaliko obubaka bwa Mukama Katonda yamutuma abututuuse mu Uganda mu Buganda mpozi ne mu nsi yonna era nsuubira nti bwe bwaggwaayo byamutuma bwe byaggwaayo n'amugamba vaawo komawo eno yakutuma nkwetaaga oleme ate kuwonoona by'okoze. Essanyu lye nnina nti yagenda
n'ebintu bye nga mulungamu ng'ensi emwagala nga tayonoonye ebyo bye yakola. Era ndi mumativu nti yamutuma obubaka yabusaasaanya n'abumalayo. Muyinza obutantegeera bulungi, naye njagala buli muntu amanyi oluyimba lw'Abasudde oba alulina n'abatalulina abakyali abaana bato muzigule muzifune. Kati nnyimba za layisi bazigabana ez'obwere lugamba muno nti mpeereza oluyimba n'olufuna. Mutwale obudde obanga weebasi ng'abavubuka bakyali abato oluwulirize oluyimba ku luyimba lwonna lw'onooba ofunye. Mu bintu ebiri mu nsi muno Uganda tewali Basudde kyatayimbako, tekiriiyo okuggyako nga gwe tokitegedde oba oluyimba nga tolunoonyerezaako. Okuva ku luyimba Mukyala Mugero olwasooka n'olwasembayo bw'ogenda owuliriza byonna yabiyimba n'abimala, bwe yabimala ne yeefiira. Kaakati bino ebijja byonna bye tulaba amazima Basudde yabiyimbako. Nze mbawadde waaka mugende munoonye ennyimba otandike okuteekayo obwongo nga towuliriza kunyumirwa naye ng'ogenda ovungisa kigambo ku kigambo ojja kulaba nga bye tulaba byonna yabiyimba. Kale nno n'olw'ensonga eyo nze ndi musanyufu okujaguza obulamu bwe emyaka 25 ng'afudde naye era tuli wano. So nno mbasaba mwe abatulabye olwaleero ekiro kino ate n'enkya mugende mutulabe wali eri. Kale ngenda bayimbira mu akayimba mmanda olw'eggulo. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 070 93 83 16 oba 076 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.